bassebo ne bannyabo abalungi mwenna abeekubidde ku The Mix Media mugamba mutya abataata ne bamaama mugyebaleko amannya nga bulijjo nze mbeera Uncle Seeki pulezidenti w'e Masaka City naye ng'osobola n'okunsangako ku Ron Sport ne Sports mukolera ddala ku YouTube gye ndi Ron Sport ne ku TikTok Ron Sport. Wano lw'amaanyi nkyazizza omukulu ono nkiwa mubadde mumulabako nkiwa mubadde mulabako ku TikTok mubadde mumuwulira ku CBS buli wamu abeerawo ate nga muyizi muyimbi musajja akola ne kando ngenda basaba asooke ababuuzeeko sooka obuuze ku balabi badde Mix Media. Nze Michael yo nga amanya ag'obuzaale nze Mabirizi Michael oba nange nyonyonyemu era awo kati so nga olunga wobagambye nkola kando nyimba nsoma n'ebintu ebirala ndi munnako ezimbira n'ebintu ebirala bwe tubitambuza. Yes banayo omukulu nno gwenyina olunaku olwaleero Michael bakuzaala ludda wataata nze kyamuliibwa nze navaayo ntambuza bigere nezije n'omusite nga noonya za kamere nakola nga baseka abafuuyi b'emirere kati ndi ku The Mix Media bo nekibaluma kyambuuza oli wekyamuliibwa eyo navaayo ntambuza bigere yema bagamba I'm coming from using fruit kati abo kati abo nze namusooka naye namaana ajja kale kitegeeza gwe sitawaayo era nze nasooka ekyamuliibwa okubeera ku rediyo nengikubanga bunagikuba era nze navaayo nesooka okukola omuziki nenkuba kirabu singa obadde oziraba ambiyansi nzikoze nyodo kirabu nzikoze nekumanya ngo nenga yuguumya yonna nze nasooka wasomera luddawa nasomera wangi wate ndinaawo wajjukirajjukirako kati mutendera gwa primary nasomerako ku St. Charles Bitawaata nenzija wangi mulimuninza okubeera bino nasomerako era akaayi nti ne kati kyolina okumanya nti buno budde ndi ku Buganda Royal Institute of Business Mengo wano Kakeeka era nga nkola engineering engineering muki mu masanyalaze yamwe bakamyufu ate tuli bakamyufu Buganda Royal tesomesa bakyolina okumanya Buganda Royal tesomesa bakamyufu Buganda Royal esomesa ba engineer kuba era otuvaayo tujjudde nyunta kuba practice tukola tuzikolera mu company zennyini mwe tukolera so tetuza fuluma bakamyufu era buno budde wemba nkyasoma tosobola kunsanga nga wemba sigenze ku guuni nti ngenze mu internet kizimbe ky'omuntu kukola tosobola kunsanga nti ate nyina gyeni mukanika amasanyalaze nedda. Yes bannaye ye mukulu gwennyina olunaku olwaleero endongo wagiyingiriramu wa ekyoyoyo kyavaawa era ani yakusikiriza teweza ku endongo kale yo endongo nga yo eri munze nange ndi muyo kabuga nti endongo munze eri munze ndi muyo kuba kati nze nga bugambe nga nkyali eri waffe mu kyalo ekyamuliigwa wali esomero lya St. Charles Bitawaata esomero nalikolerako ebintu bingi na nze omu ku mwana yali omuto nalinga mu myaka nga 11 President Museveni ono akyafugana kati yajja ku somero lyaffe nze omu ku baana abamuyimbiramuko kati mu kumuyimbiramuko nenzija nga abantu bajjanga banfuga ku ssente wentambula kubanga mpaka nakati kwe kubanga obulamu bw'endongo nabutandikira eri nga mbasanyusa bwembola mu kwaya tebayimbanga era banjagalanga nnyo mbere mu kwaya nga gwe star nze star yegwe omugezi waabwe saali n'omugezi waabwe naye nga wali wano otuuka mu kuwanika tontwala era nsula enjegere nakati era kati n'obudde oba ompadde kuba live band olina okakasa nti microphone ozikendeezako kuba ebyuma oyinza obyokya kati ani akusikiriza okuyingira endongo abeesikiza okuyingira endongo zo kennyini nze neesikiriza kuba nakizuulamu nze nti abantu banjagala nga nyimbanga ani mu kyalo sinatandika nakuyimba bino bya ssente naye nayimbanga bazadde kuba nze kankuzeeku Katonda emabega nze bazadde b'abaana abalala obajjanga ku ssomero kuzo sipiikidde nayimbanga ne banfuuwa ssente naye nga nze abazadde bange tebaabeerangamu kati ekyo nenkola nenkibuuka neŋŋamba wala abaana abantu mbasanyula eza newali newanonja basobola era wali gye Kampala nze natuuka noonya wali studio era studio wasubira luddawo kati ebiseera ebyo waliwo Custom Records yabeeranga Namasula awo kulida mu kikajjo producer amutanga Clone awo nabeerawoko kati nembeera nejja nenkola ne Nick Pro ku Bigoma nankolera ennyimba nnyingi nnyo Nick Pro ku Bigoma so ennaku zino abadde ali Kenya ng'akola ne Bogopa DJs kati awo nava kati mu budde ndi ku Sam's Music ate naye mubanga tono tugenda tujja bigagamba ebijja mu maaso awo naye tusuubira okwongera okupgradinga mukeera. Yes kati kika ki ekya music kyoyimba kati nze kyekyo ekibuuzo bakimbuuza basinga sikiddamu nze manyi ndi muyimbi
anti osoga nti oli muyimbi nga tulina bannandujja tulinawo babutalo tulinawo bagundi balina kika kye bayima onogamba nti R&B ono ayimba hip hop afro kakati ng'ogyeko hip hop buli kika ekinsala mu maaso ekya music nsobola okukiyimba ng'ogyeko hip hop yekka gwe siyimba kitwale bwetyo oba osobola okunfunaawo yes kati sofa olinayo ennyimba mmeka ennyimba nziyina kubanga womanyi wakati buno obudde tosaana kumbuuza ennyimba zenyina kuba nyinza okuba nenkadde zenyina tonazitegeera ng'okale nga ggwe olowooza olinawo nga mmeka nze ennyimba nziyina kubanga kyenjagala okukakasa wano katonda ono atalyanguza atuweeyo omukisa gumu tubawe music oyo tubajjako akagere tetugenda kubajjako music waali ate bonna abantu bagamba music omulungi biki ne bagamba kiba kiseera tukole ki kakane mu kubanze nga nze ndi mukkiriza nekkirizamu nti kisobola sofa olinayo video nga mmeka muno obudde ne mu videos 5 eriwo eri latest olimba baluyita emmere eri latest lunakata ndimugezaako terunakweza mwezi nemugezaako kulanga nsaasanya nga ekisoboka ku maanyi gange n'abaludde era ne ku maanyi gaalo nyongerereyo kuba kati ekirooto kyange kigobanga nange ndi ku top nyimba baanukula kati weva ku kyokuyiiya emmere kuba kati ojja kuwanvuyamu kakati nagenda nentandika farming nga nenunda enkoko ewaka eyo navudde mu show yange ey'okwambiasi kati enkoko nezinzitira ssente nga mbiri ewaka enjala nenuma nga sente zinaniddemu emmere nziguliddemu nkoko mmere nga ate nayo tezimaze bulungi nindaba enjala ŋŋamba nze oba nawukuuka yona emmere siisosola luno lubuto lubanja kaba kawunga meketa meketa newemba sinamu sente wakiri newola emmere luvannyuma nennoonyamu ensimbi nsasule gwe va ku kigambo mmere atoba mpe emmere yange yongezaako enva nyongera emmere yange njirya nentuuya nanzenna kitegedde oba emmere ogirya n'otuyana n'otuyana n'akatuyo n'osala era nenkugaa singa si mmere singa tetukola kitegeera kati awo nekitegeeza ffenna twetolera ku mmere kati mulimu okubanza ebintu ebyange olayinza nabira nga mbiyimbyekaawo nalowooza nyimbe ku mmere nembirekawo mulimu message ekugamba omuntu yenna yiniwaka ngaoyagala okufuga abantu olina okubeera n'emmere ewaka obuyinza ate muyo n'emmere ani anaakunyuma ngaomuliisa tewalaliwo n'abasajja abakola ekibiina akabanoonyezaako abasajja abo kati zibadde manyi kali engeri gyebinti ebyobufuzi ebyo sibadde akayimba akagirawo bulungi ddala balabye akantu kange balina okuntuukirira bajje mbawe ebikwata ku luyimba lwange ndibawe mu mateeka batambuze ensonga zaabwe nawe olinawo abakuyambyeko mu musiki kati ekyo ekibuuzo kyobuuliza kikulu nnyo buli muntu mu nsi abayo n'abantu bamuyambyeko kuba kati obuzibu bwetwasanga bubadde bukyali bu Mr. Ronnie wakuba kati nze kayinza okugamba nti nze ate ndi ku level ndalamukko nze kati nakiyiga nti omuntu wemba ne mukulu kiwanuka oyo n'antambuzaako manya alina okukomya ate omulala nanyongerayo kati sikyanyigira abantu banyambyeko nti ate gundi nali ntambula ate nanvaako kati nasigala wano nze wonsuulawo nyongera kulumba mu maaso kati so waliwo video yange bagiyita video yange oluyimba bayita maama omwami yamuyita Nsimbi Autoparts ali awo Katwe yankolera video ku ssente ze buli kimu facilitation yaliye buli kimu ekyakolebwa abavixini bonna yabasasula era nanyambako nainabaako uyankomya nenyamba waliwo Nick Pro ku Bigoma yankolera ennyimba nyingi nnyo ng'ate azinkolera blood nga umanyize ni Michael nanga nkoledde music n'atambula waliwo abantu bangi waliwo ab'omuwino muwino njikunju baba bonna banyambyeko kugamba nindekaani kati muwino tulina kuganyira kugamba nti muwino abantu ba produce banyambyeko nnyo produce bebana abatunda ebinyeebwa waliwo bana ab'omukoko ya adiero wamanyi erijjukira nze nyina abawagizi okusinga nyina abakyala abatunda emmere mugundi mu Soweto bomanyiyo muwino eyo nyina abakyala mukoko yadi nyina abakyala awo mu Mpapula buli area gy'omanyi ey'omuwino njinamu abantu kati luli nalinga mbagamba nembagamba kuba abantu balinga bayomba nange muwino wangamba naye gwe mwana gwoyimba waki obeera wano bo bamanyi abantu baffe eri ku ground abantu bamuyitanga abawansi mu olw'ensonga y'abayimbi bano abasooka ekintu kibabalaga bo balaga nti omuyimbi waayimba talina kubeera mu bantu ba bulijjo katonga oyimba ki ekikubeeza wano buyimba butubula ku TV naye ng'ate bulaza nze nina nga wegaabyo nna nabigezaako nenonda enkoko nve mu bantu
era ng'omutima nga kyantondebwa nyina kuba mu bantu enkoko zansala saazifunamu ne mmalira nga nzeeyo mu bantu so era ngenda kusigawo akafaananyi akatono eri abano abayimbi abato abatandika okuyimba wowe omanyi nti oli mu music abantu abasookera ddala bano bowangala nabo gyokolera be balina okusooka okukuwagira kubanza abantu be bantwala ku nnyondo ne tugikuba ne tugijjuza omugagga n'agamba badde simanyi omuyimbi gwesirabangako ku gundi nti alina following nene nnyo ng'asobola okuba okwetaba n'abantu n'ajjuzaawo kati so kyeŋŋamba abantu mukuume abantu bamwe muwangala nabo si kuddaawo ate nakubya oluyimba lw'amaanyi otandika okublockinga banno mbu simanya mbu olina bwayagala okukwatagana nabo bwe tuba twegasse wamu nga we tuli wano ffenna nze ne Roni ne tukwatagana wamu Roni ampanika nange wentuuka eri nange manyi n'omusika ku mukono naye kati ate abamu mukyerabira so kati nze kye kyeŋŋamba abantu yes birungi ki byofunye mu ndongo birungi byenfunye mu ndongo tebyogereka ebitonotono kale ebitonotono ebitakuloze ebitandoze ebisookera ddala nafuna emikwano emirungi nenfuna okuyimba kwansobola okunfunirako akantu wensobola okugamba nti nange olina wensobola okuteeka oluba waliwo mukama wange namusanyusa nampa ettaka owa Jolo Properties ali awo Misinje Namugongo aji enya terinivudde mu mutwe aji mugamba Jolo mwana yankola bulungi nnyo Asani Jolo nkutumiddeko nnyo yankola bulungi omusajja oyo yampa ettaka n'endongo kyenyongero gyenyumirizaamu endongo esobodde okumpeesa ekitiibwa kuba kati va ku biri abayimbi bebayimba nga beegulumiza naye nze kati nateekawo enjawulo nnyimba mbeera ku ground era bwe nva wano mukama wange mbeerayo wali Salama Road nga nnima mu nnimiro yange wakati nawo engeri nkola ne bulungi bwansi waka obwala yalo buniraanye mugogola oba ogenda kwesimba oyinza kwamayo oyagala kwesimba nti kyesigenda kwesimbirawo nze ndi mujja ya Kabaka nteza kusaba basajja wange yekka siga simugattako byabufuzi era oba oli munnabyabufuzi wa mukwano gwange ate nga tetukisusa nnyo kugenda eri kunoonyeza kalulu kati so wentambula nga nnyongera okusimba omusingi okugamba abavubuka yonna yonna gy'obeera toli wa bbeeyi kuba ng'oggyeko ebitone bino Katonda byatuwa tebitwawula ku bantu balala kati nze kiŋŋamba omuyimbi woba oli eyo okulaba ng'abantu otambula nabo bulungi nga kuba kugenda kuziika genda oziike bonna buli kimu kyetabeemu ng'omuntu wa bulijjo so sigamba nti nze ndi serebu wa serebu balina abajjukiza abantu beetaaga kujjukiza be balina okugamba nti nebwe oli serebu kakkanamu wano kitegeera naye nga yes kati kyekyo kyengezaako okugamba kitwala ize yamaani birungi byofunye buli kimu kibeera ekirungi kiba n'ekibi kunyigiriza ki kw'osinza osisinkana kunyigiriza kwensinza okusisinkana okunyigiza nakusanga luli nga ntandika kuba kwali kw'amaanyi bakola ki waliwo abasajja abo kuba kati ffe ebiseera byetwatangiramu okukuba endongo kuba bakimanyi abamanyi mayikoyo kuba waliwo abantu abamanyi okuva kayimba kange biva mbayaaye kati abantu abasobola okuba bamanyi twagendanga ng'okwata kasiddi n'olinnya booda n'ova n'ogenda pafominga ku Orange musangayo ekyo ekisajja kigundi kibwala ekisajja Orange ekyali yavaawo kati nti gamba ffe twasebo sigundi njijjukira nalina mukwano gwange ng'ajaganya olwasande gyawumulira kati nga tugenda ku Orange waliwo ebiseera wabanga situlaka yabangayo ne night naye wali nga MC yakolangayo yatugyanko ssente zaffe ate situlaka yatuukanga nitayimbanga omusajja oyo yampisa bubi kale n'ekirala kwe kukwata kwe kuddira ne tubanga n'ogenda ewantu okuyimba nze bintu bisinga okunyiiza ebinjagaza okunwana n'abantu abayimbi bano bapukamingi be basinga okunyiiza nze ate mu bivulu bapukamingi tebamanyi kuyimba bateekayo obusente wali bapa bayimbe ne batuttira kati ogenda oli okutuuka afukamingi amaze okubawa abantu jjukira MCC yennyini mukolo wali abagaga mugamba ekivulu gundi show gisuula naga kati bapukamingi basazizzaamu akati abala bajja ab'amaanyi nga batandika puroguramu nga bwe badde bagina okukola so nammwe baproducer bakola ennyimba mufube okulaba nga temwagala ssente ku bayimbi mubakolerenga ennyimba ennungi omuyimbi atasobola kuyimba temuwa nnyimba mumuleke wamazima gakatonda omuntu alina oluyimba olubi asinga oddutambuza n'omusanga ng'ate buli wamu asobola okutuukawo aba ne ssente kati so n'olwekyo nensaba mulanga ngenda gukubira ddala kuba producers aba studios mumekeswa n'akadde akasente kaagalibwa abayimbi bano batannakwekakasawo batannakubuka maloboozi tembawa nnyimba tamanyi kyayimba temuwa nnyimba kuba batuttira omukisa ogenda ku stage ogenze kuyimba omuyimbi n'asooka ku stage n'avuya olina musajja n'agamba bapukamingi mbasazizzaamu naye nga nzija simbadde njagala abantu balaba ebiyimba lwange basobola okumpa emirimu gy'emikolo oba kumpa mbayimbireko ku bugundi ku bifo ebyenjawulo ebisanyusa kati si weekito bwe kiri ebimu ku binyiiza n'ebirala ebinyiiza era bano ba DJ wakati mulimu
kale yes siganye tomanyi tondabangako naye ate okubanga yayombako naawe ososo okundaba kibamira tekivaayo ojja nosanga omusajja tomuyombangako naye tomulabangako nga tata gye baliko va wano genda eri ngalingaga nti bamubajjirawo tagenda ye kuvaawoko kufuluma bwe mujja kugamba ogende kakisobya ebirunzi ebimu kubinyiiza ebinkyayinyiza okuba ntandika endongo naye sigadde badde mbimanyi nti bya bulijjo stage ki wali ogenzeeko nga wali ogyegomba mu bulamu bwo nga wagituukako? Ekisajja nali nesinga okwegomba by the way ebintu byonna byenkoze nali mbyegomba sijjaga nti stage emu nakuba Nyondo Club eri ku 5 star lyo kimanyi ku yali eri nakikola Ambiance Club Bukesa nakikola bayimbi bayomedde banyi tebasobola kukikola ate nga bayimbe n'ennyimba ne bagwa nga tebakikoze nasobola kukikola then n'ekirala ekyansanyusaako nayimba ku show yali ya club yali mu kisaawe Namboole yaliko Burna Boy show nagiperformingako akuba Burna Boy yatanaba kutuuka wano waali mwaka nga tugenda yali 2017 yes Burna Boy awo bajjukira gye Namboole nazina naye empale ng'alina patra kati ayo show nange nagiperformingako show oba naperformingako okuba nti yali esaze temwali bantu show yali Namboole naye temwali yali ya club naye temwali bulungi bantu show ginga nti nagiyimbako yali ennene yes. So kati ate bino ebyokukola kanda ate byobiyigira luddawa? Akati nga womanyi ensi eno wetuzunza tufuna amagezi kati ate jjukira nze mu butonde bwange nimwe omuntu ow'enjawulo asobola okwebulira ne neeyiiza natuula awo waliwo nembeera ku TikTok waliwo akagundi akalanga kagamba okwaba obwavu tubuulira okola mulimu ki nanga bo yalinga agamba nze kubanga ndidankaabo obwavu ninga omanyi ebintu byensuubira singa kati mbeera wano nawe kyali wange nankubira nanfunira omulimu nengenda okuyimba sho ne bampaako deposit kyokka nga ebyaddala nga sikwesidia nga nkubulira mazima nze mu mwaka ebivulu byenyimbamu ebiri official biri ebivulu ebyo bibiri ogyeko n'ekyange byonna biri mu kifo kimu ng'ogyeko n'ekyange kyakusatu kyenkola nyimba ku Easter Monday Nabugabo Sun Beach nyimba ku Boxing Day Nabugabo ebivulu byenyimba vakunaga nti gundi jangu nyimbireko wali nga tagenda kuwa sente zawe n'ekifo kigamba kibantimba ne bannanga ne bampa ne sente yes ebivulu kiri Nabugabo kati we webaka omwaka gutambula olinda Nabugabo agenda okutuuka amabanja wagali adda so Nabugabo nga baba okyayo nga kyama kyaffe ninga muzeeyi limu beda asasula muzeeyi Kasozi tamanyi Kasozi bannange yewadala kati nembeera awo nga ninda kati natuna nendaba nyina social media nkozesa esimu yange bunyongi nonyako ekyenjagala nentula nenoonyereza nendaba nagenda mu musomo ogumu gwali gundi wano kisaawe ky'ennyonyi Kololo waliyo omusomo gwaliyo nagenda nensoma nempayo emitwalo gyange 5 najewe naginoonya nno nga ndabye akalango ku TV ng'alanze agenda kubaayo nenga nensoma yasomesa kando ya bulijjo nengamba ate nkikoze otya okumekinga kando ng'eri Aroma ate nga nkimekinze ntya okumekinga kando ng'era ng'eri mu hospital ng'esookuba mu hospital parent nenda nenyonga nensachi nga nenoonya nga mbuuza ne ku bagezi bange ab'oku ground kubanga omanyi nze saasoma IT saamukola naye ate nyina baamukola ate nkwatagana bungi nabo kati bwemba nyina kyenjagala okuggusa banyambako kinoonya ntukiggusa mu budde kati nensobola okuvumbula kando ng'ate eri strong erirongola siti kando yange weba yakanga yakira essaawa ezitaano okwekitangaala ng'ate weba eggwawo yeezikiza tekola siga nti egenda kukola omuliro erande ebintu byo bijje ekyo nakyo nensobola ekituukako lwale togireeseko nti wandibalaze omundi omulala tugenda gibaleeterako kuba kati badde nyina gyenvaako ng'ate naawe nyina okusinkana katubadde ku kando yennyini kati kando nze nkola kando ng'egoba ensiri mu nnyumba si kando ga nti omuntu yeetaaga neeti ate neeti yaki kando yo giteeke wali eyake ali nti togenda kuddaawo nti ate simanye eyake owulye simanya mbu yewubye oli akwate ku nnyindo wa lubuto bimunya bubi towuli akawooko nange oli mu nnyumba oba oyingira oli akawo ng'ate kali Aroma kasanyula omanyi wali oddeko onuuli akawo ng'oyagala nakalya kati nze akawooko singa katera kuba kanze katera kaba kammamba kati nabala bagyeddira kaso bwekito bwekiri kati music ono yeetaagamu kasente maikoyo kuba kyemmanyi ez'okuyimba zo tezimala oluusi n'eza kando bintu ki by'oggyamu akasente ebirala by'oteeka mu ka music sente kw'oteeka mu music
Byaddala sina bintu bya byenjamu kasende kenteka music kujjako mikwano gyange gye gikikola kati nga gwolese kamera ne mukwano gwange aleeta kamera nankwata nengera kando yange eyo giraba esobola okumbeezaawo nze nebizaawo ne music wange bwe byaddala nakola erinnya ku ground nenga sina kyenteekayo music omuntu amala okumuyimbira mba muguziza empewo kuba omuntu ajja mu kivu ne muyimbira addayo kangaagiranga be kati bagenda ne mututemuguza bukalaga maikoyo mwaddeyo omutwalo yamme buno bukanda awo mukadde lero omuntu ampa omutwalo nga just amponzeko obonzi wali nga muyimbira mutalina kasigazaayo kundabirako wadde kati seekyo kati nasobola okukikola abantu mbakuba endongo bena nekibandabirako njagala kando yange eyo njigezze kuba nyinawo pulaani mu November awo musijja ngenda kola ku Monalisa ekabuuswa awo ngenda kola ekivulu njagala abantu bagezeeko okubanga bajja bampagire pake nga tusitula n'okusobola okuba bannaffe ennyo kuba kati nze mbeereye ku ground yaffe gyembeera ebyadala abantu bali mu bwetaavu ate abavubuka bali sitaaka bali mu bbanga mumanyi omuvubuka okubeerawo wa meta yange ajja kujja nyambeko abe nga designingira busitiika obwo obugenda ku kando nagenda kusobola okulayinga obuveerawo ebityo nga tubaye kusobola nga tubeerawo kyova olaba mu maaso awe n'abangize tujja kubategeeza ddala abantu bajje batukwasaganye tujja nakwongera mu maaso nja kunyumizaako ku lugendo lwange olw'ekyamuliibwa nja kunyumizaako nja kunyumiza emboozi nnyingi nnyo nja kunyumizaako engeri nakolako ku butembeyi nga ntembeya engoye nja kunyumizaako waliwo omukazi eyankwasa mu kibbo ky'abalongo nga gamba nti nzibye essimu ye kuba nagenda lamuza sikaati zange mba nvaawo nenkomawo naŋŋamba nzibye essimu ye naŋŋamba okakasa nti gibya ekibbo ky'abalongo nkikwatemu nkakase nja kunyumizaako era ku bbala gye nagendako eyo ne batwamula ne batwaza balaba batetubabye nja kunyumizaako olulundi so annaye kati mayekoyo omuntu aba akwetaze wajja ayinza osanga music wo yaddala social media platforms zange nze Michael Ugandan boy ku YouTube Facebook TikTok Howbiz mpfjajja.com DJ Elcom ne wala unawo omusobodo mutsa kwa nyina nga unaga nkolagana abana ba IT bansula ne sisuubira ngendo okwenonyonga nga ne wantu akuteekawo ddakakkana kati so mugezeko kunoonyako Michael Ugandan boy tugenda kwongera okunyumya nekyali wange loni kuba tukwataganye mukama atugase tugenda kwongera okunyumya namwe mubereeko Ssaabasajja Kabaka wange awangaale nga tumaliriza Michael tetunaba kumala tukyawulayo kati n'eddakiika nga tumalirize kaakati omuntu ali eyo ng'ayagala okuyingira music oba nga mwana oba kakiba omulekera kati omuntu aliyo nga yandiyagadde okuyingira music naddala okusinga nga mwana muto yandibadde amuyingira naye amuyingira ng'akimanyi nga tazze omanyi kibayita okukyamuukirira kuba kati ekisinga okubeera ekirinze nzibadde sigambyeko nze natundako TV yange nkole vidiyo natunda TV yange nkole vidiyo naye nekikwewunyisa vidiyo gitwakola twali luboweyo waggulu wali ekifo kasawe kali luboweyo nga kukaite supermarket twakyakwata omusajja asikali gunawa ssente ampe permission y'ekifo shift ye neggwako n'agenda kati omulala n'ayingira byonna footage n'amudiriiti nga gwonna gutwakwatirayo naye nga natunze TV yange ate nga okuddamu kati netugenda tugezeko tugikwatire mukono tina location natusanga notama nosange kona linoga ondesobola kukwatirawo tumeneko ntukwatirawo hamugera okulanga amujja alaboda gamuveewo mweyongereko eri mugenda tutemesa okukola onyuma abayimbi mugera kunganya wana abantu ate ffe twagala kukola kati so ebyo nabyo n'ebizibu nabirala lwakushamuukirira kati gwe omuvubuka ali eyandiyagadde okuyingira music yingira music ng'okimanyi olina akabbajetiko ate n'ekirala music tukula naye togenda kulowooza nti ogenda kuba oluyimba lumu eggwanga lyonna lina likuvunnamire ekikula mangu kifa mangu nze wenkakasa nti wonakuba oluyimba lumu nga tobadde toyimba nkwera nelukwata ensi yaffe yonna yonna era nawe ebbanga ttono nawe era ojja kubula mangu kati ekyenyinza okugamba omuntu ali eyagala okuyimba akimanyi ate bakakibolekera abazadde batayagala mwana wajja eno music kati abazadde ng'obadde oli eyo ng'olina omwana we ayagala ebyokuyimba nga tuyagala abijjemu kati ate gwe ng'olina byomufunira okukola nga nebiraba tabikola bulungi mukkirize omwagazi mukkirize oyagali naye kyayagala nawe byagala ajja biteeka mu nkola kuba nze mmanyi okwagala tebakukaka tosobola omuntu waliwo ekintu kyowulya kyoyagala nze nayagala music ono gwolaba era nze nalina amasanyalaze mu kisenge kyange nawe alinga disiki ekuba nga nina amanda nasiba amanda nga 18 nga siba nenkuba wega tendekako balubu ya piki eyo nga nendekako neka feeza baka feeza okamanyako nkakuba layiti ng'omuzindalo mu kidomo wali gukuba ne munsi wali weguli kati so music yaba mu muntu nenga kyenkwiza music waba kulimu takufuga gobo omufuga wulira abantu
kuba kati nze n'ekirala kinayongera okuzuula mu myaka mw'oba oli oba olowooza otegeera nnyo ebiseera ebisinga naye omala givamu nti nkola kya busiru kati so gwe omwana muvubuka omutali ayagala okuyimba abantu abakubuulirira oba kugamba ekintu abantu babeera basatu nga kugamba ekintu kimu kisazeemu bunnambiro kikyusizeewo tuddamu kikola kiba kituufu ekyo olina akatale keke eri bafaani bo tumalirize anko akatale keke eri bafaani bange kye mbasaba mundabe nga wendi muleme kunsuubiza binene bye siina zegola nabulwa n'omuwala njagala lwa nsonga wala bamanyi nyina ssente ndi muggulu sigaba ssente muyina ebyobugagga mbisirikira bannange akatale keke kanjagala mundabe nga wendi mumpagire endongo yange era munyongeremu amaanyi bannange abantu bange ab'omuwino mwenna mwenna ne bannayuganda abantu baffe bonna bonna bawangalya mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abali e Bulaaya Namona abaana bali Omani banga banjagala nnyo bali Omani Dubai banjagala nnyo bantu balaba bampeeza message mwenna mbagala nnyo nenga kyembagamba kyekyo mundabe nga wendi era mu supporting nga Michael kuba nze ndi mwana mu Ugandan boy ni mulenzi wa Uganda yamani kati olwo waso kitegeera tugenda kwongera okunyumya atamanyi Michael yo ndozo ajja kwongera okuntegeera ajja kwongera okutegeera soko tongereho ku buyimba bo Michael yo ngalongala abange munebalizeko bamama buli omu gyali alika muzaala bano bayita mu ttanulu ne baguumira obulumi baagala kimu naawe obeewo emyezi omwenda we gigwerako omuganda wange nga beekyawa kugattako okutuukuza abeeresa bingi batubonaabonera naffe tubeewo uyayayaya kyenva njagala oyanzaala nnyabo munange nkwagala bitabalwa mubagazi abangi bendabye mu nsi eno saana binene byokka buli kalungi kakugwa n'akayimba kako n'amazina gago mami twongereyo n'akalala yanze muziki enkuba Kyamuli kozi kyamwa namba yimbide sinamba ekyamulibwa nze navayo ntambuza bigere nizije n'omusite nga nonyaza kamere nakola nga baseka abafuyi b'emirere nkute kupepa kati bone kibaluma nze sikyadda mabega Maiko yo kati nafuka mulala gwe kale ne bologa nze Maiko yo nafuka mulala nnyo mayitako nga nevuga zole sente wembalaba nga besika ekikumba nyambala kale ne baloba kuba kutoba nnyo lumala gwe nofuna alaide nze byantadde ebibadde binnuma byonna nno byawedde nze okumanya nga byantadde n'empewo z'ekikanda zonna zampadde amenya tayunga tataliza so bannange yoyo omugenyi wange nsobodde okuba naye olunaku olwaleero tuwagire abaana ab'ewaka tuwagire musiki waabwe tuwagire ebintu byebakola agambye akola kando tujja zibaleterako awo muzirabe gwali eyo tugateekayo enamba ye y'essimu aba bamwetaaze muwe emikolo buli wamu akolawo omusajja tayimba biwemula musajja akola bwabeena ajja tubula engeri yajjamu ku CBS ekibala olwo olugendo nawo weerulyawo so bannange yoyo omuyimbi gwe tubadde naye olwaleero esooka ogamba abantu basubscribinge balabe ne interview balabe Michael yo kakati abantu baffe mwenna mwenna abatulaba tuzizuko bajukize channel Mix Media kati to the Mix Media kwe kigwera ene wa Michael yo ogenda kujja kusubscribinga music wange na kusharinga music yange kumpagira the Mix Media banange tujiwagire kwanza byaddala omusajja ono namwese ko omusajja yangambe adenga abere mu kyalunga manyimbu ndi munene nnyonnyo nali kirevu kiringa nga kya Idi Amin ine kirevu ali bwe kityo nga tigadama ndi munene nnyonnyo ekirevu kingo bakyani byagenza okusanga yeno size gibalagire twalika ku mikolo yes Ugandan boy forever okay bannange ebyo yoyo omugenyi gwembadde naye olunaku olwaleero ekyali wange gwembadde naye olunaku olwaleero ate nga musajja muyimbi mbaagala nnyo mbaagaliza birungi byereere tukoze n'omusajja abadde ku kamera awo Kiwanuka Akireewo bamuyita mwami Kiwanuka Akireewo Landlord smart boy Landlord kabaka mukogerera emikolo sigenda bannaye kusukkawo wano baagaliza birungi byokka mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale